Omusumba Bujjingo ow'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International asinzidde mu kusaba kwa Sunday Assembly mu mwaka 2024 n'asaba abantu okutegekera omwaka 2025. Kale kya busiru nnyo omuntu okwefuula nnalwoyo, okwefuula so spiritual that you have left it all to God to plan for you. 2025 you are not God plan for anything. You have left it all to God because He does it perfectly. In other words, yandikutonze toyina mutwe. Yakutonda ng'olina omutwe osobola okuplaninga. Agamba nti ndiba kulembera ng'olina olugendo. Isaya na 5:2 n'olwokusatu. Isaiah chapter 45 verse 2 to 3. Ndikukulembera nga gwe omulaze olugendo n'entereza ebifo ebitali bisende. Buli muntu alaga olugendo bamuteekerawo ebigulumu mu kkubo. Ndikukulembera n'entereza ebifo ebitali bisende. Mulage vision yo. Ndimenyamenya ebisibe eby'ekikomo, nditematema ebisibe eby'ekyuma. Eventually ndikuwa obugagga bwe baali bakweka mu kifo ekijjudde enzikiza. Mulage nti oyagala gagga wala buli nnaku okeere. Omusumba Bujjingo agamba yeetegese obulungi ku mulimo gwe ayitimuka mu byakola. Wandiika vision book yo tugiteeke mu maaso ga Katonda. Olw'okubiri lwa wiiki eno ebigambo bwe mbanga seesazeeko bwesazi nsobola bagamba kaakati nga siina nawe nkoma. Kubanga mbaagala naye okusinga Mukama abaagala nnyo. Abalokole n'abatali balokole. Abali ku Salt FM n'abali ku Salt TV. Katonda anyweza plan si ya planninga. Nawe magamaga ng'okozesa amaaso ge yakuwa, ng'okozesa obwongo bwe yakuwa, olabe business kyefittinga mu area mw'owangaalira. Kiki ky'osobola okusupplyinga mu kitundu ekyo nawe n'ofuna ku ssente. Tandikira awo, tandika n'akatono. Naye ng'ekirooto kyo kinene. Business esinga obungi ze tukola ziriko abaatusooka. Tugolole ensobi z'abo abaatusooka. Mu kusooka Omusumba Bujjingo ayiseyise mu byaliwo mu kusaba okwa Vision Night eya 2023 n'omukadde w'ekkanisa Richard Muhumuza ng'omubiita n'abasoberera wabula Katonda n'ataasa Omusumba Bujjingo n'olwekyo tusaanidde kusubwa okubeera ku Kanani nga 31 December. Memories zaakomyewo nnyo nga twa-approachinze 31st. Nenzijjukira engeri gye twava ku kituuti emmanga. Ekitabangawo mu 31st yonna. Ekitabangawo mu Vision Night yonna. Ne twambuka n'abakadde b'ekkanisa ne Richard Muhumuza. Ne tuva wanseeri mu bantu abangi paka ku gate wano ku kituuti. Twayambuka paka ku kituuti. Little did we know nti tuli mu kusiibula bantu. Bwe nakifumiitirizaako memories bwe zadda. Kyenava nsalawo olwokutaano luli olwaggwa but one. Nzizeeko Vision Night eyaggwa. Ngenda okukyogerako nga waliwo agamba nazzeemu n'enkirabako ku lwokutaano luli mu repeat eyali ku Friday. Sanyukira Mukama bassebo ne bannyabo. Ennaku zino nfumiitiriza nnyo ku bulamu. Era 31st ku Canaan land tegenda kubanga okusaba kwonna okunaabeera ewalala. Kuno okusaba kujja kuba kwa njawulo nnyo. Munda munze nnyina kye nzijjudde. Era mmanyi nti nze siri musumba ng'abasumba abalala. Seegulumiza ekitiibwa kyonna nkiddiza Mukama. Naye ndi musumba ow'ekigendererwa kati okusinga bwe nali mbadde. Essala gye ngenda okusaba ku 31st ng'oleese vision book yo. Oba oli mulokole oba toli mulokole ng'onookuŋŋaana naffe ku Canaan land. Okuva ku makya okuzibya obudde ate okkeesa obudde tuve mu mwaka tuyingire mu mwaka. Sirowooza nti waliwo kye tunakkiriziganya naawe ne kitabaawo. Omusumba Bujjingo agamba abakozesa emikutu mugattabantu mu mwaka 2025 bakyuse babeeko bye beesigaliza ate nga bassaamu amagezi ku bye bassaayo. 2025 ewaffe Masaka bagamba nti ensi bambi edibya mutere. Mutere ye muwogo gwe baasazeewo obutafuma ne bamubajjulamu ne bamwanika
n'akala tumusekula ne tumugyamu obuwunga bwa muwogo gwe bayita mutere. Naye kubanga abamu tebamanya nti ate bajja mujjawo bamulye, amala okwasa mu muwogo n'amwanika mu ttaka. Muwogo mugatana bakala n'asika ettaka n'akala naye ngaddugala. Ate n'omala n'omupakeginga ng'okuddugala kwe kwaniriza bakasitoma kye bagamba nti ensi bambi eddibya mutere. Nemwe mwenna abakamula juice beera n'ekirooto ekiwanvu, ebyuma weebiri ne branding weeri, osobolera ddala okutandika okubrandinga juice wona ategeera nti oyo wo. Kati ebirowoozo biteeke nnyo ku kirooto kyo, kikuyamba okuva mu lugambo. Era Katonda bw'akuyamba n'otandika okupakeginga ekirooto kyo, ebintu ebyo byonna by'okola biteeke ku status yo, ku ssimu yo. Tusobola ffenna okukulaakulana nga tusazeewo. Buli atadde ettoffaali ku kusaba okwa Vision Night ku Lwokubiri olwa Ssabbiiti eno nga 31 Desemba amusiimye. Njagala kwebaza mmwe mwenna abaatindize genda, abamu baavudde wala ddala ne mujja okunsisinkana ku ofiisi olw'okutaano n'olw'omukaaga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kye mwakoze tekikolwa mutiitiizi. Era naffe kye twakoze mangu ago nga tuyitowa sawundi ow'ebyuma agenda otuweereza Q vibes nga tukwata akavangata nga tumuga nti Mukama atutikudde. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. We are so grateful and we thank you so much. Mwebale abaavudde okumpi n'ewala. Bya olaga budyeri akuyita mu kusaba okwa Vision Night okufundikira omwaka 2024 n'okwaniriza 2025 ku Kanani Land okwosa enkya.